Ebimu ku bizibu ebisuza abakulembeze b'eggwanga nga tebeebase zendooli tezitaggwa ku ttaka ng'abantu bangi kati baabulwako awakane mu kibira olw'enkaayana zino. Okusinziira ku minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba, kalunsambulira w'emigozoobano gy'ettaka yakolebwa abafuzi b'amatwale abaakyusakyusa ebiwandiiko by'ettaka omuli okuteekawo obwannannyini obw'enjawulo. Ojjukire nti system ey'emabega yali manual ya mikono, ebipapula bikuumibwa mu seefu, kati abantu oba oliawo tebaafangayo kukebera nti ddala waagenda okussa ekyapa waliwo ekyapa ekyakolebwawo oba kyakola waliwo information eyakolebwawo wamaapingibwa dda. Nga bakozesa tekinologiya eyaleetebwa mu mwaka gwa 2010 bakozesa ekyokulabirako ky'ebitundu by'emikono gye basanga ebyapa ne blocks ebyatondebwawo ebijingirire 1237 nga bikontana n'obuwandiike bwa Minisitule evunaanyizibwa ku ttaka. Tubadde tutambula ne ba stakeholders bonna kebe banka kababe batuuze tetunnafuna ku bino ebisaziddwamu 1,237 omuntu avuddeyo nga yeemulugunya, kitegeeza bibadde byapa kye tuyita double titling ebitudde ku binaabyo. Minisita ategeezezza ng'oluvannyuma nga bino byonna bizuuliddwa mu mwaka gwa 2022 baayimiriza byonna ebyali bikolebwako basobole okwekenneenya obulungi ettaka lino. Kubanga twali nabo ne tubagana tuli mu kutereeza, tugenda kutereeza tuddemu tubafunira ebyapa ebikwatagana n'ekyo ekiriwo oba ekiri mu system eyatondebwa. Nabakooba ategeezezza nti enteekateeka eno singa enaamala okugonjoola endooliito mu bitundu by'eno buli awali okusika omuguwa ku ttaka yakukozesebwa. Nategeeza President ne musaba atukkirize okukola omulimu guno nga twagala tukitwale nga pilot ogezaako okutereeza land registry yatukkiriza era mukono zono office negena maaso okukola omulimu ogwo. Wadde nga Minisitule yavaayo n'enteekateeka y'okuteeka ebyapa ku nkola ya digito, Minisita agamba Tekinologiya onaakyuka enkya neggulo nga ne bannayuganda bazze bakyakaaba okubulwako ebyapa byabwe n'okubikyusakyusa. Tosobola kugamba nti Tekinologiya bwe walina emyaka 10 oba 5 emabega akyasobola okutambula n'omulembe. Era bw'obuuza abali mu tekinologi bakugamba nti tekinologi akyuka. Tosobola kulemera ku kintu kyekimu. Mu kaweefube ow'okwongera okulaba nga baziba buli muwaatwa, Minisitule kuno kwegasse okukyusa tekinologiya w'ebyapa okuleeta enkola ya blockchain ne artificial intelligence ku byapa by'abantu. Tekinologi ono o artificial intelligence ne blockchain tulabanga ye tekinologi agenda otuyamba okwongera amaanyi n'okugyawo kati ne bino bye twogera, kubanga blockchain bw'omusomako olaba nti kiba kizibu nnyo ewali ekyapa okuteekawo ekirala. Minisita agamba enkola eno bagyekenneenyezza okukosa okugigoberera mu mawanga ag'enjawulo ne bakizuula nti egenda kunogera ekizibu ky'okuculupanya ebyapa. Manyi nti ekintu bwe kiba ekipya abantu bajjamu okwesika, naye akoze ate era nga tumanyi nti naffe wano ajja kukola. Enteekateeka eno Minisitule y'ebyettaka yakukolagana n'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo okuli kinnira ekikola ku ndagamuntu okukosa n'ekya tekinologiya ki ICT. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.